Nnyukidde olunaku olwaleero nga waliwo omukyala amannya gasirikiddwa mu bitundu eby'omuluka oguyitibwa gw'Ennamayira ekisangibwa mu ggomba Kitajundu eyo mu disitulikiti y'e Kamuli mu Busoga eby'omumambuka Kakkanya ku mwami we n'alyoka amulumako emimwa n'agiwanda era nga kitutegeddeko nti omwami we bamuddusiza mu ddwaliro nga biwala ttaka era nga taasibawo tasulawo yali ku mumwa gy'abawerako. Okutuuka okukakkana ku mwami we akumulumako emimwa agifujje wali kiddidde okumiriza omwami we nti yamuzizzaako omukyala omulala era ng'abadde amaze ekiseera nga bw'atyo akukuta naye. Omwami ono addusiddwa mu ddwaliro era ng'abantu abulijjo bavumidde ekikolwa kino okakkana nga bwe bavumbagatidde omukyala ono ne bamutuwala ku poliisi asobole okuba nga bw'atyo avunaanibwa. Watujjidde ku mpewo ng'omukwata atemeza amabega y'emitayimba ku poliisi ey'e Namayira nga n'okubuuliza ku nsonga eno bwe kukyagenda maaso. Omu ku batuuze mu kyokino ategerekese nga Yesula Waiswa abagweziganyizzaamuko n'ekitongole kya mawulire ekya Nabbasa ng'ayita wa Nabbasa Rogers Lizaala n'alyoka abaako eb'enjawulo by'atangazizza ku kibaddewo kyennyini ku nsonga eno. Enuma olw'omukyala wali mu myaka oti asatu alumye bwiba omunwa wange ntabwe gwa kumwiza amuwalikwa kino kibaawo nga abataka abasinga mawulire gano nga ono omubeera alimibwa omunwa ali mu ddwaliro ekkulu ery'emirago nga ali na bwidandabi aye ng'ono omukyala poliisi ey'emukubanga amawulire amasunsulera amasengejje agawana n'ag'ebweru rediyo eri emu yokka Nabbasa twamba.